waliwo bintu bingi nnyo ebitaali proper ebikwatagana ne stage. Si gwe gusosaaganya ebintu ebyo okutuukira mu moment asobole okukolawo akavuyo erinnya lye litambule. Ronaldo Fish era according to him engeri gy'ataalabye ku muyimbi ng'amugamba va wano era yalabye bantu balala be bamugambye tojja kola ki. Sometimes omuntu bw'aba show nga yagitegese amanyi gundi biki byonna byayise mbwa kugamba wulirizaako olwolumu. Naye Ronaldo era bwe tugezaako n'okutunulamu ebiseera by'emabega, Ronaldo abantu bakuwa opportunity bakukkiriza. They accepted you, a very talented young man. Kenzo teyajja mu rehearsals alabye ekintu kikutteyo alaba abakadde bakubye endongo ennyikidde agamba nange njagala kuyimba. Kenzo yali akimanyi nti ayinza obutaperforminga naye n'agamba kaŋŋendewo bwe mba nfunye omukisa okuperforminga nja kuperforminga. Alan Tonix yamalako eddakiika nga 2 ku stage nga nothing is going on. Ndi microphone yagwa at the time wera asobola ogikwata bwati yakyuka n'atunuulira abali eri obate mugi. Industry yaffe ina okuvaawo kaawo twagala nnyo abantu abakola waaka mutuwe endongo ebigambo obugambo bikola. Show business ono mutuufu akola naye show business bw'omukola n'omuteekako music ali. If you look at the video eya feeling their video yoka ekwagaza okulaba nga bali ku stage and I believe it's one of the songs ndooza lwe baali beetegekedde okuperforminga with its best. Show business mulungi naye bw'otunuulira bali bannaffe abakolanga show business ba Bobi Wine bakamiri bamukolanga bateekako waaka. Media kwoli amanya Kalumu na Mutebero tuli wano ku Serena Gardens. Tulina abasajja ne muli basajja muli baami muli bavubuka. Kweyambulire abaami baba abantu. Nze siina mukyala. Brighton we yakukyawa n'ofuuka nga tukyali mwami. Bwe tutandise bwe tutyo. Bwe tutandise dayasi tutandike. Ngamba kankunyonyola ekintu kimu oba kyakubiri. Oyagala tuyita kitukweyambulire otegere kye tuli. Nyonnyola bika kyoyogedde obuzza tuli basajja tuli baami omwami. Abeera bba wa muntu oba mu Bwakabaka obeera wasiimibwa beena ate olina okuba nga olina n'omukyala okuyitibwa omwami. Nze simulina ebyadayasi sibimanyi nnyo naye naye asobola. Nze mu mwezi nshaving emirundi 4 I qualify to be kyonna kyoyagala okumpita. Olya biki ng'oli mugimu. Ng'oli mukalabika ono jimu kalabika ngiye ng'omuntu bagita batya dungu. Nze nintobazi ogumanyi ggwe obadde ogamba ki ebintu bino wampise nga olina saidi wampise nga olina saidi nti dayasi y'omukubayo obwamu obw'enjawulo. Ono yabadde aŋŋamba mbuno Bushington abadde ki mbuno gwe yagala bino munainze si tondaba kirevu n'olowooza nti Sekabira n'ebifaananako ng'ebyo. Size enkola zange. Kwagala. Nabadde njagala tubeere nnyo ku bituleese wano olwaleero si yenze nkuleese wano. Naye asobola okukolera ku bantu ani? Si yenze nkuleese wano. Nkuvuddeko nga bwe nava ku bbeere lya mmange nenzira kuli ababensanze nkuvuddeko. Osanze gwoyonka. By the way my mom died kati saayoka kukimala era nze omuze gwenkuze nagwo ogunnemedde mu mize gyonna kuyonka. Nyo kuyonka nyoka nyinza noditeekako straw novaako nga likoze. Totudde wakuta nze nayonka nenzikuta munnaye nga muganda wange Walugembe. Nze nayonka nenzikuta walobye sikyakola natereera. Mbabuuzaako abalabi ba media mwenna tubaniriza. Tobuuze babuuzizzaako kana kiwala kize ki France. Omukazi ayimirya bw'atyo omanya. Naye wamala n'olya watya yakumma ayina byayagala mbimanyi oyinza okuba yagenda ogira bw'ati nga tekiggwa bulungi dayasi Walugembe n'ogamba naye nga bagamba omwana full package. Ye full package sigiwakanya. Gwe walemwa. Kati gwoba okakasa kitegeeza. Nsiwaka nabo ngamba ekintu gye siri kye siinaako bujulizi kimba mpakana. Ate wakoze akavi. Omukyala alina amagulu nga gaagiramu bwe gati. Sikuwakanya kuba experience gy'olina muganda wange sisobola kunyonka gy'oyonka. Kana bannange. Nedda tutwala eyo gy'ova. Kalo tuveeyo eyo gogusajja kugenda. Naye wakoze akaviiri. Wakakoze anko. Nakaviri nkakolanga bulijjo. Okakoleddewa. Bagita Stewies. Bagita Stewies Salon.
Bambi wakyusa akola ebiri. Manyi ebizigo. Mbwakola ebizigo bya. Tonziza wano nga waliwo Walugembe. Leero gwe gusoosera gwe guba gusemba. Munyumirwa yabuuza ebibuuzo bw'aba tabuuza bibuuzo abanululi nnyo. Bweziba ssente Tuli mu interview. naye ndaba ssente endaluka. Amaaso gatadde mu ssente. Amaaso gatadde mu kati asituse mu interview nga kamera etunuulidde ye. Kubuuza ku mukyala. Shoti yiye ebadde etunuulidde ddaya sekyuse bukyuse. Njagala ali. Ne tulina okwekomako. Tulya emmere naye buli ssaawa obeera tolya. Osiiba olya lwakubanga tulina kulya mmere. Oyagaladde mu kisibo nga si musiraamu. Singambe tulina kusiiba naye buli lunaku olya buli ssaawa. Tuli mu kisiibo kituufu naye tetulya buli ssaawa. Naye omwana oyo ensonga ezo zamutabula nnyo kasita alaba sikaati. Omuntu eyamera ebbeera amutabula nnyo. Kati agambye omulimu gw'omukulu. Dasi komawo wano tutandike show. Laba Ibula ate ebyo byayagala. Ibula omutume Kenya ku bigere. Kati mutima agamba neyose nenzija bannange neyose nenzija. Tanywezangako Dayasi Walugembe mu mbeera. Bane weekend ebadde mpanvu nnyo. Concert zibadde nnyingi nnyo. Concert zibadde nnyingi nnyo, weekend ebadde mpanvu. Mukulikeyo mwenna mu weekend eyo empanvu ennyo ddala. Tutandikira wa Jasmine ddala nga sinavaawo ku Friday. Lydia Jasmine ku Friday. Lydia Jasmine. Nawe oluyimba lwaki baluyita first born? Baluyita njagala. Njagala nga we. Naye kati twalutumidde ddala first born. Anti mwalimu catchy phrase ate abantu ne bagikwata so ebiseera ebisinga bw'okola oluyimba ne mubeeramu ebigambo ebiri catchy so abantu kye batwala so ate nawe tokivaako so I was in the meeting eyakola gundi ya erinnya lya concert so ne balowooza nti since abantu balowooza nnyo ekigambo first born ate nga ye concert yeesoose kabagitumidde first born yali akola concert yeesooka nga ata celebrating nga 10 years mu music industry so it has been 10 years nga ali mu music industry aluddemu kozi akayimba ko walaba nga akola ne Rabadaba her first song yakakola nga asoma ku university so kulwamu okwo nti yatandika akyasoma backing Abayimbi mu studios nga asoma mama wagatako fees naye bwagatako fees but concert I think yakoze what she had to do for her maiden concert the artists were on point bagezezzaako okutuleetera kuba MCs abajja mu gundi ye Hafi and Lydia Jasmine, they have been together for a long time. Nina abantu benalabyewo Natalia Hozi, Jasmine, nina abamu benalabye benamisinzewoko but abakibaddemu ennyo Natalia Hozi olabadde tawummula. So they have been like solid nga bali bonna from the days of sija kwogera makirabu bajaga abana bakubanga endongo so they have been together nze nalabako Jasmine way back nze ngambo banyu munguseemukko nga muddugavu nnyo wamma sokaiza kai wakimu kuono jara katinda bayo jali kukala Jasmine abadde mukazi mulungi okuva edda naye abadde kugamba nzijukira nzi Jasmine mumanyi namulaba dda nnyo nzijukira olunaku lwe nasooka omusisinkanako physically twali ku show ya Business Signal eyasemba ye Uganda ojjukira Business Signal we yajja Uganda nakola show bbiri emu yali Lugogo endala yali ku Spina wali luddawo ebiseera ebyo nali eyo masannyalaze gange ebiseera byo nali nkola masannyalaze that was the first time I met Lydia Jasmine osasula nga nsasulira ddala bulungi nnyo nali nsasulira ddala bulungi sikyabigendamu era nejonda bandi ngenda gye bampise nze sigenda bugenzi wantu bwentyo mbusimanya kubanga waliwo omuyimbi akoze Ekivuulu era bondaba nga ku Kivuulu ng'ondabye ku stage mba nayitiddwa ate ebiseera ebisinga mba nasasuddwa sikeberako sinoonyako kizibu nnyo okunsangako era bwonsanga mu Kivuulu nga ndi backstage omanya nzize kukola ebiseera ebisinga bengenda mu Bivulu nga siri ku list y'abakozi nga nzize kunyumirwa mbeera mu audience sitawaana na kusumbuwa abantu simanya bino MC gundi ayitewo bambi mumpeemu nkubemu mumpe
kuwagira nnyo 100% bebyagundi mbu nange kabanda bembaddewo kaninyeko ku stage omuntu oyambala engattemu buli kivulu ate n'ogireeta era nekyosabye obusa omwana oyo nobeera so oli mutuufu nze nkuwagira nkwano muzeeyi yeyita musomesa gwe so nze nkuwagira ate nno gwogamba onomulaba yabyamukubyeko ekikono kati amutire ku interview gwayogeddeko musomesa tobanga oyogera ku tica kawuki oyo kyali wange ani gwoyogerako waliwo yakuba ekikono ku gundi ku jostede gwali ayogera ndasi watandika ddi okwetiiririra nkumanyi ng'omusajja eŋŋwaŋŋuli musomesa tica musomesa nga Maulana bwali omusomesa munne wa Raini n'omwana dasi nga tatunajjano yaŋŋambye ba MC mwabo y'Ekivuulu ne ŋŋamba era kyensonga lwaki nagambye tubeereko ne Kheem kuba wali omu ku official MC lwaki Ekivuulu kya munnamwe mwaki bulungi nnyo bampa sente bulungi nnyo nga bwe nali nzisabye a lot was going on that stage and ekisookera ddala stage was done by Phenon Records nayogera nali akampuga yagambye bamugambye mbwalya nagamba nze sobola kukulembera abantu bayisamu bwakabaka abavuma katikkiro bamubuuza kirala addamu kirala naye kyotandise otukola ndi mukunyonyola nali ne Alpha Times backstage nagamba Steve watabeerawo Steve buli watabeerawo abaana bakola ki abaana Steve yakakola emirundi emeka ne Steve nsaba mpeyo points zo zogamba nsaba mpeyo points zo zogamba nti ba MC mwayocheza wano kyangamba Kheem mwayocheza wano gondi Steve yalategeka ebivulu by'ebusoga ebyobusoga ebyawa mbuuza wamulabako nga ategeka ebusoga tugende maaso njagala twogere bikwatagana ku Alpha Times tuli mu kwogera ku show first of all you guys were lagging back ekyo mwakiraba lagging back tutya nti waliwo stage yatukanga eri empty nga you guys cannot chip in simanyi kukyava DJ taliwo nga mbasuubira okujja okugirawo okubawo ekiraka which you guys didn't do simanyi lwaki kyaliwo ekityo but I don't know if it was not yet your time wajja later meka kubanze natuka ku venue sawa zaali 2 yes around there tewagirinyako 2 that's why I'm saying tetumanyi sawa ze watuka kuba ffe tubalaka sawa ze walinnya ku stage mwasoka ne muntu wa hyper najja hyper najja nakola bye yakola n'ayisaawo ebyo bye yayisaawo then that first session Lydia ngamaze okungava session esooka gundi alyoka ajja nimbabaza I think I don't know mwali mulazeewa kati njagala okkiriza ekigambo kimu okulaginga kwa stage MC kyoyinza okumunenyeza kujja ku stage ebigambo ku program ebyaddala shebeera ku program nti gundi ogenda kuyingirayo wano gundi bwamala okuyimba ne gundi bwamala okuyimba otugenda kubawo non stop MC omaloddeyo olange ba sponsor baffe oyogere kino ne kino gundi addeyo MC addeyo wano ne wano okitegera so most of the times bobo oyogera ku lagging ezo nti waliwo ka silence wano ne waliwo time eyatuukawo ngebizibu biri out of the MC's hands. Kwaliko Bexa DJ ne gundi ne Easy the Business. Man with a beard. Yes, man with a beard. Kati wenkugambidde wendeteddemu abali bakola stage waliwo bintu bingi nnyo bitali proper. Ebikwatagana ne stage okuva ku ngeri gye bakola mu setup waliwo ebintu ebyakyankalana ngaawo wakati awo. I don't know why it happened like that. Naye bibaawo some of the times oluusi tuba tetubyetegekedde naye bibeerawo kyekisinga obukulu okubanga show yali successful negenda mu maaso. Okay. Nti ba MCC be bali abafu. Okay, yes, akado tutereezezza bulungi. Abantu abanajja kutegeera nti no ba stage manager bali betaaga mboko. Okibasuulidde. Obasuulidde tawero kati bo bakubwa. Bexa kyali wange. Is the business kyali wange. Kati bo embasangira mboko ntandalo nyongede nenkunyonyola oluse ebintu ebimu bibera out of hand kunyonyode nenkulaga nti a lot of technical difficulties kusheyo ebyaletera abantu bangi nnyo obutakola nga bebayina kukola bobojjukira is understanding uliriza in a layman is understanding are those loopholes bagezanga konyo one omuntu abatabitegera someone pays money okujja
the moment MC eyali lead bwe yajja n'agamba nti kemundabe ku stage it's action packed kati action packed ate neetuuka yenyini n'akyeyogerera mu bantu kati Lemman yasasudde ekyebiri kye ekyetaano togenda munyumiza ebyo banyumirwa sho tebanyumirwa abantu banyumirwa naye the complaints zaaliwo eno mu bantu ffe gye twali nga wabeerawo akakuntu akalagiza nga bagamba bana bali mukuta show ya mwana the moment you start hearing such comments kati bodi togenda babuulira ebyo mbu simanyi technical issues simanyi biki kati gwe bosuulidde tawero tukibalekemu nti ogibasuulidde nsuulidde tawulo nze nkunnyonnyodde technical difficulties ezisuka ne ku stage manager kuba stage manager si yabeera akola ku masannyalaze si yabeera akola ku light si yabeera akola ku mizindaalo si yaba akola ku sound yo mulimu gwe kumanya who is performing next who is performing with who stage yange eri free eri open tegendako bantu bangi stage yange bannamawulire bayimirirawa bye emirimu gya stage manager emikulu nalaba hanzi ng'adduka yakogga koola olunaku ngoyinza ogamba ese gyasoose okukolako nga buli ddakiika kati ngenda nkola ensobi ntuulako eri ngende ng'agenda backstage nze nsifubutulwa naawe olaba natuuka bafubutula gulunedi backstage bulungi nnyo awe mbadde nzija kubanga nali sinabuuza na kibuuzo hanzi baali bo bamutumye ekira bamusakana nga gwe tetukutumye ng'akyateerako mboozi Banolugambo luli muyiza yangamba abantu babiri yangamba asooka yali gulunedi owokubiri musuuza nengamba babiri yakola practice ba practice yakola rehearsals practice y'omupiira gye bamulangira akumulangira nno ati kugamba nze nali ntudde omwana najja nateerako olugambo nga sirumusabye nga nakapapula kyokka no bamuyitu ani nze nina soosi kwenzija omanyi abayembi bano abamu bakola ne interview ne tujjamu bye boogedde ate bo ne banyiiga nga bye babyogedde newe sitagenda era nina okukola interview nina obyogera lumu ngwegosaaga anti bagayi badde banneesiga tebagenda kunzijamu obwesige gwe kati anyway balina kuyomba ani alisama galisigenda galeta munnange mbugurunedi bamugamba ye yakola no rehearsals yajjangayo because I was part of our Lydia's team nga buli kigenda mu maaso nkimanyi guy yajja yakola rehearsals ate ne bangamba nti sigwe gusosa yaganye ebintu ebyo okutuukira mu moment asobole okukola wakavuyo erinnya lye litambule kati yona abinyumiza kuba byampadde incidence ya wano ku Serena rebalwanire mabega ne bagundi ne bani ne babushi bakoze rehearsals na bazinyi balala bwe yatuuka kuona olunaku n'aleeta abalala naganze bano bentegeera naye nga mu rehearsals ne mukola gundi sound testing beyalina okukozesera byeyakola nabo kyokka ku ssaawa enva nnyuma n'agamba nze munaabo be munkakasi bategeera yawoninze bapromota be Uganda n'abagamba muyisaamu abayimbi amaaso bapromota be Uganda promota we Uganda yagoba Kenzo ku gate ya Fiki n'amufubutula namugaddayo genda promota Grenade Fish era according to him engeri gy'atalabye ku muyimbi nga amugamba va wano era yalabye bantu balala be bamugambye tojja kola ki tukolere ku bantu that day of Kenzo's okuyingira ku gate ne Fiki family kenyine motoka bali bagimugobeza they didn't want cars inside ne bagamba omuyimbi bambi emotoka tukole ki Kanyama yava moving agamba sebo ono Kenzo kati oli gwagamba ono Kenzo mu byonna bidongo simanyi biki ya managingako n'abantu abasinga entondo mu industry eno Eagles production keti yamugamba katulabe sho bwetagende maaso dayo okitegeera so sometimes omuntu bwaba ishonga yagitegese amanyi gundi biki byonna byayise mbwa kugamba ulirizaako olwolumu ate already mutika yali ekomye ku gate ekitibwa kyo tekikufaako okitegeera tiba tekikuvuddeeko bayikiriza emmotoka yali emu yani yafike later nze nayogerako noki ne promoter nanyonyola obitegera nga wala kusaka nakunyonyola obunyonyozi okitegera nugamba olaba ebiseera bisinga omuntu ajja kubeera mu defense ye sigamenti keti mulinako obuzibu bwonna anything but I've seen people ng'omuyimbi kyamugamba kituufu
kyamugamba kituufu nti omanyi enkola gye tukozeemu ebintu olwaleero twetaaga kibeere bwe kiti ne bwe kiti naye ng'engeri gy'amugamba ekintu ekyo okitegeera jjukira babeera mu public. I'll give you the best scenario yali ya Wininwaji ne bbaala emu eyamugobera wabweru okitegeera Wininwaji atuuka mu kifo ky'okwogera naye ng'omuntu mwe nga bwe mukwata omuyimbi because Wininwaji is a star whether you like it or not. Serebu nga bw'obouncing omuntu omulala si bw'obouncing Winnie jangu oyogere naye privately omugambe you know what Winnie twetaaga kino nekino nekino naye osanga abantu abo ku miryango egyo nga mu kifo ky'okwogera obulungi n'omuyimbi aboggolera muboggolere ng'amugamba nti ye oba wanjawulo mu mbeera ki kakati omuyimbi jjukira omuyimbi aba ne ego bw'oba w'amaanyi bw'oba wakabi omuntu bw'atandika okuboggolera wakati mu bantu mu kyalo yatekako waliwo yali ggulu Ligulu sebo. Nogendako ne walala wa. Sentia neyo kachiri wawa bifo bingi nnyo. Kati otuuka nga abantu mwakoze okuva emisana. Onaze ali fresh in energy mupya. Kati gwe wakoyeda omunnyonnyola ageza kati jukira ewa fiki disorganization ku mulyango yaliwo. Odiringa ne bano. N'omuntu gw'osuubira okutegeera amangu. Ate alemye. Si kugamba nti kyategeera amangu. Naye essaawa eyo nti olwokuba waliwo crowd eriwo alina okulagako naye Eddie Kenzo credit kuba we byamutuukako ku show ya Ketty ye yavuga buvuzi motoka inakola ki anti of course Kanyama bayina okufuluma kati obaleka Eddie Kenzo yabafuluma yafuluma Kanyama of course Kanyama bayina ofuluma mbotandika ogamba boss wenti ddayo Kanyama bayina okujja ayogere nawe akutegeeza oyinza oba totegedde nti ono Kenzo boyina Mr. Meat si nyama Okitegera amache nkugamba kati omuntu bw'omuzoleyo okutuuka ku eyo level ng'akuleetedde superstar Eddie Kenzo BET award winner Grammy nominee n'omuyisaamu amaaso bw'otyo aba Grammy nominee tulina bameka tulina okukyesibako tulina bameka Oscars okitegedde byonna tulina obyogerako abantu beebo be tulina mu Uganda omanyi banaye obuzibu bwe tulina mu Uganda no kyenazuula twagala nnyo nafuya Dayasi munafuya osiba akaviri ko nekawana nti osibya akaviri ke osale ejenyi kati bwenvaawo wano nga nakaweta wali ngogamba kalo aloza no yasibya akaviri obuswahili mukazi yakamusibidde wakati yakeze na go bakesibye be bano bana Uganda bakansibye naye mu saluni okitegeera tunyagala kukuluna dikanso so munange ebintu nebanga oli kati ngenda kuwa direct speech nga bwe yali hanzi najja n'olupapula kugambye bamugoba nabo gobyo ogenda okukima bye yali akima ngayagala okuwa juice ne supu asooka naga ebintu ebiyise grenade byebyo ne mugamba ate kiki kuba nali sitegedde okusooka ne mugamba ate mugana wange kiki naga tumukwera masimu obudde atagakwata yategedde sawa ze twamugambye bane bonone baze bapomize gundi zaabwe ki session zaabwe sebo azze tuweda tumukubira essimu takwata azze sebo ayagala kuyingirawo mbwa ayimbe mbo yazze tugo byoli ne tumugamba genda nengamba amugobye n'okwewana ne yeewaana nti amugobye kunyumya nti nze yagoba gundi okisegeera ekimugobeza ayagala amugobe addeyo alage n'okulaga nti nze yagobye grenade yakola kyali kituufu no ekisooka grenade yajja leeti bambi kibi grenade for some reason ennaku zino blood wange oyo kyamu ennaku zino grenade oyo kyasimanyi nina abatono benjogeddeko naba bali close ne grenade ennaku zino they are telling me he was going through a lot abadde ayita mu bintu bingi nnyo naye grenade era bwe tugezaako n'okutunulamu ebiseera by'emabega grenade abantu bakuwa opportunity bakukkiriza they accepted you. You're a very talented young man. And before you go any further, njagala gambe grenade people still have trust in him. Nalabe Charlie ku wafik fameka. The guy stepped on stage and everyone the hands were up. Kati abamusuba. Neno stage the same would be happening. Cause nalaba ono yabadde omusibe. Ganta bwe yalinya ku stage people were happy okusinzira ebintu ebyabadde mu bimaddeko na biki okitegera ate nga nenyi kale wale tulina kugendayo ate yatugamba tebajja kudda wano ng'akyali wano ye baakomawo yabadde taliiwo yabadde Dubai balaba taliiwo kayimba ako kajjukira balaba taliiwo
wefuga ali ku kamera bafana tali mu bintu bino njamukubira essimu akuyisa tomanyi tasirika kakati munaye nakola nalaba the happiness eyaliwo abantu bali bamuwa abantu bamwagala nze nakira ewafiki namulaba ewafiki so the same ate yajja kubya omupale gwengeno wansi guliko sikati bweti wano kuva ku mavivi eno gye gukkirira olwo omwana yaŋŋambye mbw ate bwe yava wenkera ku UB40 era mupale gwe yamusanga kakanzu nze saliye wa UB40 nangamba mpale gwe kumuya gumusanga ne mugamba ayinza okuba yasula ku UB40 kati akwata bayingira munaye mbu so nzawe munenyiza muwoka nti singa yakwata amasimu g'abasajja n'abanyonnyola nabagamba banange kankutemuko wano ne wano so bo their issue bali basobola omuwa another chance but okuva nti amala kutuuka nawo abali nga n'essimu era takoze eki ate kiba kibi nnyo omuntu okuba nga takwata simu n'atuukawo ng'essimu agirina mu ngalo tebalina kye bamugamba abaalina kuba olwedde waliwo ekintu ekimu kyenzudde mu bayimbi baffe waliwo era gye twabadde tutuuseemu nze nga ndaba abayimbi b'ennaku zino batandise okubeera professional mu ekintu ekikwasaganya professionally naye kakati ate tugenze tuddayo mu mbeera eri artists are beginning to become unprofessional era bakizeemu ekitali kirungi kati ate obuzibu bwe buva twazeeyo mu bayimbi okubeera ne bawoololo mu kifo ky'abamaneja okitegeera kye nkugamba because back then abayimbi babadde bafunye bamaneja olwo bamaneja ababaddewo mu generation eri ey'abamaneja mu generation omubadde ba Emma Kalosi mu generation omubadde ba Ivani omubadde ba Bushington omubadde ba Jeff Chiwa ba manager Roger ba manager abogero muyimbi nakola ki nawulira twaze wabeerawo generation y'aba manager abapya nga mu kifo ky'okugamba omuyimbi we nti okoze ensobi bawaana muwane. The problem comes from here. Ekintu ekimufuula omuntu okuba manager is the artist ateekeddwa okuba ng'asasula manager but still the manager alina okuba mu ne ssente eyiye ng'emufuga ng'omuntu nga gwe manager kati abona b'oyogeddeko they came in nga balinamu akasente kaabwe they have respect n'akasente kaabwe bakalinamu kati essaawa etuuse ng'ate gwe bayita manager talinamu yadde ekyolo ng'omuyimbi agenda kuvuga kyenda akuduumira okitegeera ngenda kuwa ekyokulabirako Sam eyalamagire jijinga fake the guy had his money nga amulagira byamulagidde nga byateekeddwa okukola amuleka n'akola byayagala ng'ebyo naye ng'ate sitadipendinga ku ssente zaaki kati the problem comes nti abantu betulina saawa zinaba nga bamanager tebalinaamu buli kimu nti n'okugenda okugula bwe bagenze oba ku Kivuulu okugenda mu Toyo okweyamba ebinusu ebibiri agamba omuyimbi mpayo ekinusu ngendewa neetawuluze okitegeera so kati the problem aweva nti tebalinaamu kusinga manager mwavu nnyo newaba tamusinga naye ng'olinamu ezize ezikuuma manager omuyimbi yasasula manager omuntu oba kibeera bwe kiti wabeerawo promoter apangisa manager nga yabeera ku muyimbi. Let me give you an example of Swangs. The promoter is Julius Chazan Benon. So the immediate managers are Gonza, Jayla, Joel, and they are paid. Okitegeera. So ba manager baaki. So kati omuyimbi alina okuwuliriza manager ate nga ne ba manager bano bamanyi sente weziva n'omuyimbi amanyi sente weziva. So it will be hard. Kati nze kyensinga okukkiriza essaawa eno. I've seen these things work mu bayimbi bebweru eyo. Nja kuwa example nyangu Dias osobola otandika company yo olwaleero bw'otandika company yo olwaleero neekula company esobola okukula neeku outgrowinga endowooza yo mu ntandikwa gwe muyimbi gwatandise ekintu kino but as you grow as your vision gets broader company ekukulako nga tekyetaaga gwe kulowooleza nga yeetaaga abantu bangi nnyo okubanga bagirowooleza era ebiseera ebisinga woolabira abantu nga batunze shares nebeerako ne ba board of directors it happens with Gonda in Nigeria when Sony Gondi Gondi Universal we yaguze muiza ono muyimbi wa manager wa Rema yani yaguze Don Jazzy yalabye ekintu kigeze and I had to sell some of that Marvin Records shares na aziguza ku company enene so nebera nti yes alina shares but eri under people abasobola to kubongerayo kati ate I don't know what's up with
abe Uganda ate ye bwalaba nga kizze bwe kityo atandika okufunamu ku mulugu be ngagamba bano baagala kulya kange ate agoba omuntu ali professional alina ne vision n'aleeta ate gw'anaaduumira. Yes man. Kati awo olabira, I'll give you an example. A few weeks ago mbadde nina abantu benjawulo benjogerako. I had an interview with Fikfa Maker ne twogerezeganya bulungi nnyo nga tulina okugikola n'atajja. Okitegeera ngenda okwogerako ne bannamawulire bannange nange nakikola nange nali bwento nange nakola bwento ne bwenti. And on talking to the people abali okumpi ne Fikfa Maker nga bo boogera abanenya buli omu oli omulala. They are blaming each and every other person abadde akola asaba interview Fikfa Maker nga bo bagamba bo be batuufu. Agamba you didn't communicate right. Buli omu ngagamba nze nayogera ne gundi ekyanjawulo ekiriwo. Buli muntu gwe nabadde njogera naye ngamba yayogera na muntu wanjawulo ku tiimu ya Fikfa Maker. Kati bano bagenda okujja wayogera na mukyamu wandiyogedde na gundi. Nemuga ne gundi yajja yayogera n'oyo gwoyogeddeko ne kitabaawo. Ne gundi najja nayogera n'omulala ne kitabaawo. Kitegeeza there is a problem that is growing mmwe mu kifo ky'okubulira omuyimbi nti blood wadde nga twasuze tunyumirwa pate wali. Nechino chikulu, if you have committed to do an interview somewhere, because we are the promoters. Nzegena ku ekyokulabirako omuyimbi omu recent yabadde n'Ekivuulu bamuzukusa kukola rehearsals n'agamba omu ku bantu be nenawe kyali gw'onemeramu nnyo oyinza ogamba show yiyo. I'm like kugenda kukola rehearsals ya show ye namwe onemeramu nnyo oyinza ogamba show yiyo ofaaki ngala bamwesibyeko natunula bwetiga nkitegedde kati neyandibadde nga manager w'okuntikko naga nze bebe nabagamba kivula nze sikyamukubira masimu mulinda mumuleete wano naye ng'ate gwe tumanyi nga top manager okitegeera nengamba naye ate ono top manager yabamunomala kuba ali brief mumpi katono nnyo nga tumaliriza Lydia Jasmine n'okumufundikira omuvaako tatunagenda ku Kenzo ki ekyamugobya naye sindako nendako Kenzo atabula ki ekyamugobya nedda oba tutandikire ku Kenzo ki ekyamugobya tunafundikira edda nkulabye bye bakugamba ki ekyagobya Kenzo era mwana oyo bamugoba okusooka akomawo gwokubiri nkomawo okwongera addayo munda akomawo nga era azze kulumpa oyo omwana nze funanga kiraba era olaba ne mugamba bwe ntiti taata ntimye bwongerwa katate gwe bwoba twakujjawa nze nalese yaŋŋamba omusajja oyo asiba moteri nga yeebase owulira n'avaawo n'agenda ku mupiira eddakiika 3 okugenda akole rehearsals zimuluma konzate wa musajja kikuba gwe mmanya asola mu hoteri akulo kuba omupiira mumanyi nti yennyini gwe njogerako nti yogera erinnya saagala kuwayiriza bantu Kenzo teyajja mu rehearsals alabye ekintu kikutteyo alaba abakadde bakubye endongo ennyikidde agamba nange njagala kuyimba bamugamba ssebo togenda kunya ku stage eno tokwala ki tewakola rehearsals n'agamba ngenda kuleeta kibuli ne bamugamba ogeza neŋŋamba hands olimba nenkwata main MC nti wamma gubadde gutya hafi olugambo mpulira nemuyita naŋŋamba ekine kye tugenda okukola tugenda mu meshoninga wallahi aba yakakyogera waitewo dakiika 3 ne bameshoninga omusajja ku stage ate abo bali bati okuswaza stand yaŋŋamba ekine kye tugenda omukolera ku meshoninga wallahi waite dakiikaga omwana muwala n'ayisaamu omusajja eggaali namuwubirako bati neŋŋamba kapesa akanyize nengamba ezikiza bawuli egajja ku sosi ntuufu. Eddie Kenzo had a show yali alina okuperforminga somewhere in the north nga alina okudduka that very day obudde bwe yagirako I think zalinga ssaawa 3.4 nya kitundu around there Eddie Kenzo we yabeererawo nga azze okuperforminga naye Kenzo yali akimanyi nti ayinza obutaperforminga naye n'agamba kaŋŋendewo bwe mba nfunye omukisa okuperforminga nja kuperforminga okitegeera naye ye kennyini yajja akimanyi ye kennyini kyemmanyi kyensinga okujjukira abatono be abali ne Kenzo ku tiimu ya Kenzo bajja bakimanyi nti ayinza obutakola ki naye bw'aba tasobodde kuperforminga nga nabo bagamba kitukolera kuba bali bagenda ku show ng'obudde bukola ki bubakutte but he could not leave Kampala nga tayiseeko ku show eya Jasmine era bwe yagenda wali ne bamugamba nti Kenzo ogenda kulemererwa okuperforminga n'asituka mwe yali atudde mu katebe bali awo n'ayingira mu tenti y'omuyimbi n'agenda n'amubuuzaako n'amubongako ne bakola batya era n'akola ki
nadda mu VIP n'atuula alage ku presence ye nti mbaddewo nsupporti nze Lydia Jasmine naye nga ye yali akitegedde nti sigenda kusobola kuperforminga bakalubya ekigodo nali ennaku zino abaana babeera ku zi stage baagala okulagako oba bagala respect si bye ebyaluli is the businessman with a beard behind the stage nangamba oba bayimbi babaki balowooza sapoti kujja kuyimbirako omuntu buli saawa sapoti mbogenda kujja oyimbireko omuntu omuyimbi ebiseera ebisinga beerawo is the business yagana Pastor Bugembe linnya ku stage yamugaana era teyayimba Pastor Bugembe yajja obeera ne Pastor Bugembe yajja naye akimanyi yajja n'agamba kuba yajja n'agamba I've just come to support my sister bwe mba sisobodde kulinnya ku stage it's even okay kastanze Lydia Jasmine njogedde naye n'andaba n'amanya nti ki the initial plan for Lydia Jasmine yagamba she didn't want buli omu to perform. She wanted bana abantu bemutawa nnyo mukisa ku performinga kwezo show bajje bayimbeko era they performed. Yabakuba show The likes of Sophie Natongo so yebe yantu byagala Sophie Natongo alinya ku stage n'engamba bana ekyo yakyogerera before okitegeera yagamba baliwo abantu be baludde olaba nga ne mubeera ne concert zammwe temubalowoozaako nze ate nkuze music wawe gwempuliza mwagala nnyo era kyamuluma nnyo Fred Sebatta kuba y'omunze we yali ayogera be bantu byasooka okwogera njagala ndabe ku Sebatta ng'ali ku stage yange era nze bwe atajja sinaba kutulako ne Jasmine nkyamulinza awumulemu but this week ngenda tulakoko naye aso ne ngamba nange neraba nga concept nnungi kati nina omuntu eyajja ku stage jesimanyi waje yayita era bangamba yayita era mu Kamooli Tonics kubate yakola rehearsal yajja kusajja era n'Abakyakalanyaamu agenda kusikayo microphone egwa Tonics alaika yakeera okweteeka ku listi omanyi waliwo omuyimbi nga teyakoze rehearsal n'akeerawo n'agenda ku listi nga bukyali nze kyensuubira kino abantu abo abaali bogamba bonna jukira gundi ani right now amukwasa kanyo nelewa yesterday yakwata mu nva za gundi gwe batega kamera yani ye Jose akeru yeru gwe wabingamba n'abingamba embo yakwata mu nva za yesterday yabatega kamera omwana nazikwatamu mwadduka mbuka ngene ndabe ekiri ewaka twavuddeyo dda kumbe bateeseza ne hindu interview yagiddamu nina we nali omwana n'angamba nagamba tayagala nakuddamu biwulira nga abantu babyogerako ng'ate nze nno kati saakunyumiza we nali wafiki nga ndina ejjoze watusanga wajja gwe wali wajja namulabako ewafiki nali naye twali ffenna era ebintu bindi byane nagamba bagenda kukola actually we nategera ono yageza okirangirira nga bakingamba wafiki nti agenda kukola ki Serena ne bangamba mbuno abasinga babawa offer buli ali ku concerts bwe nawulira that's nzijamu eyo source side zeeyo so yalina ate nga mukwano gw'abano so yakeerawo n'abagamba tulina ekyaffe naffe kyetwagala omuntu yambe kubanga ku myaka ng'ogyeko nga walina kolabo ne Lydia emyaka egyalina okulinnyawe gyaliko ng'emito ng'emyaka emito gyali gyani Abiniganta era balina kolabo gyali jono yali mu Firebase musimyo wange mutuufu ate nga naye era si wa leero kubanza njuka nali mu senior 3 nga amala 6 ku ssomero lyerimu kaddi yemu nga amala senior 6 omwana oyo yali tayagala somo ebitabo abeera mu bitooke wulirize nnyo kuki bukadde magezi mumpulize katono kubanza mumpulize katono njaba we muliramu kakati munna kwe kakati mbo kati bambi wakera nga nabo baagala okuyisawo ekyabwe nti tulina gundi ate nga twagala tubalage nti kitugenda bakola liffe tuli bakubi bajjite eddoboozi tulina naye nga ate jjuka tetwakola ki kyekyasinga nga talina bwaconnectinga gita ye ngamba n'akwata endala ezaali ku stage takoze nabo rehearsals you not connect okuleka nga ade bakuba ennyimba zo solid band sigiwulirangako ng'eyina weekuba neteekamu oluyimba lwa Tonics
kambeereyo microphone as chameleon ngazze ku stage solid band yali ejja kuba wendo if it was Bobby Wine wabuli Bobby Wine we yagendanga ngagamba mbate mumpadde solid band si Ekivulu mukireke okitegeera kati singa bali abeka band nga be bakubyawo Bebe Cool najja cause every time they perform Bebe Cool songs wandigambye nti okitegeera so kati Tonics jukira Lydia Jasmine yakozesa band bbiri Michael Uma and the band be bali bamukubira yeka kati bali solid band nga bakubira bali abalala ate nga abantu be bagenda okubira already baludde nga babakubira which was okay kati muleta mwono nebyonooneka microphone Alan Tonics yamalako eddakiika nga 2 ku stage nga nothing is going on nga tewali kigenda maaso kukkiriza nti ekintu kikoze eki kiganye naye nga kyagala nti microphone yagwa at the time wera asobola ogikwata bwati yakyuka n'atunuulira abali erimu oba temugijjawo mugireke era paka we bajja ne bagijjawo nagamba banna awo show yatandikira otagara ono omuwala ono akola ku gundi akola eri ku radio 4 anti yayomba waliwo sugar yayomba oba bano obutakanya ne Tonics era singa yayino oveeyo yo kakati obudde bw'amazaawo Tonics atumalidde kyokumala obudde singa yayina right ebuuka n'agwa ku stage singa Tonics ali mu ddwaliro Tonics yakola ki Black Sugar simanyi era mwetondere jukira Black Sugar ne Lydia Jasmine era baatuukako ekiseera nga ono waava oliwa nga tebeeva ku kido bino bintu byakutandika ate jukira balinamu kakala ako bafaanaganamukko kati nga abantu balowooza ba Luganda kati bw'ajja ku sho n'alaba yawulira nga era singa kati Tonics be bamu ku basibe bandage tolaba nti oli amasasi twagatankana ono singa tulabako ebiwundu live lwaki abayimbi tebaalaga Lydia Jasmine love kubanga mu posti ezo bayimbi batono abavayo ne bapostinga Lydia Jasmine okimanyi nti Lydia Jasmine yasinga kupostingibwa bannamawulire bani ku Facebook ez'enjawulo nze nalaba abantu bangi nnyo abatali bayimbi nga bapostinga ne bagamba happy Lydia Jasmine week banne tugenda mu Lydia Jasmine bannamawulire ab'enjawulo okuva ku TV obwa wansi TV obwa wansi paka ku TV for me nze nali they looked for me specifically to be on their team. I was contacted directly. Yes. We want you twagala obere ku team yaffe. Yes ojja kwogera watu but nange nina anyway nze saatunuliranga nnyo bayimbi be najjako bw'otunulira abazanyi ba firimu abakola obulango. I did that my that side. Abayimbi mugambye bayimbi ene bamuwayo drop abayimbi naye si bangi bamuwa drop naye tebaali bangi ate n'ekirala abayimbi abapostinga olumu abamu abasinga oposta ku last moment lwanaakola ntya ne ŋŋamba kituufu mwana najja n'ateekawo gundi comment ennene enzibu naye engeri gyali mukwano nnyo gwa Kheem tumuleke naye nalaba Lydia nine bagenda ne bamuwa ebimuli because she had a concert alina gyagenda performinga n'atasobola kubeerawo ng'enkeera alina performinga bamuzeemu amaanyi bamusangana mu kitanda ng'ate naddala yekikosa esoose tewali atagitya kigezeeko bwe kiti nti nga gwe mulimu gwo ogusoose okugenda okwegatta ogenda okankana ogamba nvaayo banjogerako biki mbikoze sibikoze mbadde ndako nange kanfujeyo nga Kheem wanjijja ku kyoli yaposinga oluvannyuma nina Rose yayimirira ku TVM n'agamba waliwo manager w'okusala amalodi nakulinidde napostinga baŋŋambye kati nno nedda kati tudde mu mazima ngenda kwogera ekigambo kino I know she's somewhere seated ngenda mwogera erinnya kitereere konzi oli ate eyagundi oli yaŋŋambye n'erinnya Ron Mark yaŋŋambye n'erinnya yaŋŋambye bona boogera ku manager Roger mbu n'omuyimbi we bwe bagamba ne bagamba nno mbu Ron Mark nga in fact yasasula blogger 2 days before atandi nga show egena masa tandiko jikuba nti ebo ye shot enyumye simanyi bikyakoze byabwerere that was Ron Mark's words so nengamba no kati baveyo bamugambe direct baleme kyogera muki bwe babaagala obwerufu bakyogere direct if Nina Rose yageze n'agamba nti no
Salama Road kati omuyimbi gwe tumanyi kabeera ku Salama Road ali omu teyagambye muyimbi yagambye manager okay manager gwe tumanyi abaddeyo ku Salama bona babeera ku Salama Road and definitely if we say Salama Road because fena tukimanyi I think I did the interview and gundi n'akyogera manager no yabeeranga Hoima Road yoko naye bambega bange tebakyalabako mmotoka ya Spice eriko kigambo Spice Dana ng'eyitako bangamba yavaayo okay nze nakola nayogera ne Lydia Jasmine Kibale kyetaagisa kubeera yasaba panado twabiwulira munange yamuvinga ini nakabuuka otyo kimutategeera mbu bino bigambo bya mbu bagamba mbu yamuvinga ini nsabira nakaseko obadde ngamba nakola interview nze kenyini ne mubuuza we had ku gundi ya King Saha you had to do rehearsals okuva ewaani ngozikolera wa Spice but wagana n'oluma n'ogwengu n'ogamba tekijja soboka tekijjagenda I did the interview wagiraba bwakyo weewunyanga atagiraba kati then ye nagamba man abantu abo bye bankola babimanyi era sisobola kukola kikwetantala okitegeera so nze mubasasula blogger a day before atandika okukuba sho kyentegeza industry yaffe eveewoko omanyi munaye ne bwe tukola tutya tetumanyi butuufu bwa nsonga ezo zonna tujja ziyita allegation until proven true oba right so industry yaffe erina okuvaawo kaawo twagala nnyo abantu abakola waaka mutuwe endongo obugambo bikola show business ono mutuufu akola naye show business bw'omukola n'omuteekako music ali ow'ekiboggo oba music n'otamuwa nnyo budde n'osinga show business ebyatuuka ku kimenke mu birabi asinze kukuba show business okusinga music we tamupushinze asinze show business so kyova olaba n'ekimenke saawa eno naye agenda afeedinga mpolampola atuyitako agenda era nga bintu bye bimu anedde ebyaddala ebyebituufu gwe tomulaba bwe tuba tuli ku radio agamba ne ku for you page takyaliko ku for you page teyavangako naye ate bamuwadde bruti feda ogenda ojjayo mpola bwoti eddoboozi ly'okutukaliba n'omufading kati kyogamba ekyo anedda kyenjogerako sigambye nti yaggwa naye amaanyi geesaze amaanyi kogamba feda ekyakkirira bweti era bw'otebereramu ng'omuyimbi erabika eri awawaawo kakati bw'otebereramu ng'omuyimbi oyinza okumaliriza nga feda ekoze eki ekujjeeyo show business mulungi naye bw'otunulira bali bannaffe abakolanga show business ba Bobi Wine bakamiri bamukolanga bateekako waaka internet y'amaanyi bwetyo nga kati wetugirina naye nga bakulaga bagikolanga naye kutuuka yabanga wawaaka tebayomberanga na mu bigambo bino ebyabayimbi bye bayombesa wakiri omuntu bwakuvuma ngadda mu studio nagaba Pademan giteekeyo Tony Halls giteekeko n'amukubira mu luyimba endongo n'enyuma naye kati abantu beekyawa ne beevuma ne beekola batya ne biggweeraawo buzingira omukira emabega kati bwaddeeyo kabuwoko yabwa bwadda nayo kabuwoko gye bupangira ensi netunuli akabangu kakubye ejjinja ne kaguteekeba kabuwoko wali omanyiyo kabuwoko wategeera situukanga naye kabuwoko kiwoko ekifo kye ku kintu kino ndaba Bugembe wano so Bugembe did gundi ndaba Bugembe yamuwa drop nendaba Shiba nendaba Mariachi nendaba Mudra nendaba Rickman nendaba Wininwaji nendaba Avinka bano bani ati bano sibamanyi abo ono pia Pounds yajja engato ne mulemaza nendaba Eddie Kenzo wuuyo nendaba ani ono Irene Namubiru Irene Namatovu wuuyo nendaba Cindy nendaba Ella buno bwana budansa Nina Rose ndaba Nina Rose ono Jasmine ngali mu rehearsals nendaba Carol Kasita banange buli dakika bbiri yali awa Brands Peak Carol Kasita Allah ndaba nnyo obuntu obwo Irene Ntale ono gundi
Madwata and Chico. Madwata and Chico minya libadde ligenze. Gwe omanyi bali abavubuka bawala be babeera nnyo comfortable around. Nga tebatya na kubajjira mu ngoye. Nga tebatya na kubajjira mu ngoye maaso gaabwe. Fiki nga teyajja kuyimba, teyakola rehearsal. Naye yaliyo mu audience yali natudde ne Kenzo. Like teyakola rehearsal Fiki naye ne balemererwa. Manyi mwana ebintu by'okukeera bimusumbuwamu. Asabibeeramu okukeera ennyo ku maca. Paka ku maca. Era bangamba oba omwetaaga ssaawa 4 anti aba agenda yingira gundi bed space. Kati ez'oku maca wayingira bed space. Naye kati omusajja apangisa mansion namba. Naye mlanti agipangisa naye mwebaka. Ebeera bedroom eyoyo teba bed space. Ebeera na master bedroom. Space. So mbangamba abokutte ekiro kyonna. Era bw'oba omwetaaga bulungi ku ssaawa 3 ku 4 kasita ziwera 5 nga tonna kutuukako aba obuyindi bubugadde. Bugadde w'amaduuka. Mbadde nakyenjagala okugira ekisembayo kale ku lucho ya Lydia Jasmine. Performance ye ne Rickman kwa yesinzo tambula. Omwana bamusiga olive oil. Omwana yajja yesize olive oil. Oba yakwata mu kizigo kya Shira asooka kyemeta naliwe mabegaawo ng'omwana amuwaka oil amusiigako saasoma brand na lebo yali amusiiga yali mulala nnyo ne basooka ne bamusiiga ne bamugaa kibuzeemu mwongere oil ne baddamu ne bamwongera oil baddamu omwongere ne baddamu ne bamumusiiga ayajja tayambadde performance yali alina okubanga tayambadde saati. Yeah, of course. Of course yajja. Ava ku show yalina yingira kinaabiro. Ateekeddwa okuba omwana bamusiiga ka oil kanjimu. Ngera kusiza ate si yakunaaza. Bakamusiiga ka oil. But the performance was nice. Nzijukira bajja ne baperforming awo. Simanyi oba bakolamu rehearsals ku ngeri Rickman gyagenda okudiringa ne Lydia Jasmine around there. Kubanda mulaba bambi kyamuwanga nnyo obuzibu ng'anoonya position we yeeteeka ng'anoonya we yepositioningira obulungi aperforming nga abantu bamulengera ate ng'ekintu bwe kigenda mu maaso. So kugamba it was a bit difficult for him, but I'm happy they executed it as at their best. Ne bagezaako kiggusa. Kyanuma nnyo obutalaba Grenade nga performinga, because if you look at the video they are feeling their video yoka ekwagaza okulaba nga bali ku stage, and I believe it's one of the songs ndoza lwe bali betegekedde okuperforminga with its best, kuba nti no tulaba video engeri gyetambulamu byonna bye bakola mu video, and the guy disappointed. Grenade yagamba yatuuka mulyango nga Lydia Jasmine ali ku stage ali ku luyimbo oluddirira olwabwe n'agamba abasajja bano nti bana entuuse kati alina abantu be yali azze nabo nga bangi ne bamugamba bano bajja kusasula naye gwe yitawo ogende ku stage ogende oyimbe. Grenade naga sivaawo sisobola kutambula nzekka ndi star mpite mu crowd ye y'abantu nga ndi bwomu paka ku stage temulaba nti kiba tekijja. Amapiano we gabeereranga ku Garden City ku big club. By that time Gagawiso by that time egenze kendeera. I remember Jeff Chiwa yali already taking the on Grenade. Grenade yajja n'abantu 6 gundi Jeff Chiwa nava waggulu gye yali najja n'amugamba abantu bwe bagambe either bagenda batula eri wansi oba baddeyo oyingira wekka. So iyo kyokutambula n'abantu abangi si gwe gusoozi. Naliwo nze Ibra ne Viola nga tulaba bwetu yabamugobya. Because you're a star, you're the star, you need to be there. Kintu kikwasaganye nga star okikube. I think Grenade needs to listen more to yetagayo abantu abokuwuliriza ennyo. Naye obuzibu bwe mufunyemu ate abantu balina okuwuliriza ennyo babadde nabo ndoza tayagala nnyo bintu bya kumubuulirira. Tayagala nnyo bintu bya kumubuulira byaddala. Tayagala nnyo kidi. Kati bamubuulirira gyo kubanulira emboze mulimu Palaso, mulimu Donizera, mulimu Bigai. Kati abantu abo bamubuulirira nnyo nabikowa. Mulimu Bobby, mulimu Kamiri. Okitegeera. Birabika byamutama eby'omubuulirira. Kubanga kati nze namanya Grenade okumusisinkana. Official okumusisinkana nali mumanyi before, but I'd never met him. Namusisinkanira ku Peterson, manager wa Zafarani Sawen. Me too, by the way. Yeah. Yes, when namusisinkanira awo Peterson oyo omusajja bw'olemagana naye gwabako ekizibu. Bw'olemagana ne Peterson ekizibu kiba kikyo. Peterson is very very calm. Musajja mukakamu nnyo, musajja ebintu bye byakwata mpola. Kakata te waliwo ekintu ebisukanga omukazi omutekamu ekibuli. Omwagaza ki?
abikwata mpola asekanga atayagala. Yagala kwata mu nva za mukulu. Aina snail smile. Yagala kwata mu nva za mukulu nga Jose. Go wabiŋŋambye, si go wabiŋŋambye. Go wabiŋŋambye. Oba okitegedde? Eyo sijja kuddayo. Twayiseewo kkirizaako nkasigaze. Kkirizaako abadde ayagala kunzizaayo. Bwe nkonye ku mbuzi ya Jose nayagala nzireyo. Nayiseewo awo siddawo. Sigenda kuddamu kuddayo. Naye nga ni yakunyumiza. Nendako. Sinikira muri. So as we wrap up the concert. Nini ekizibu kyoyina. Owuliriza nnyo olinga Dias. Owuliriza nnyo emboozibozi. Kati ani mwaliyo ne bagamba kati. Nina omukisa abantu bamanyi okuneeyabiza. Ne bambuulira ebintu byabwe lwa nsonga sitera kubyogera. Ati bagamba Kyova olaba sijja kukola ki? Sijja kubyogera. Kayimba kasemwe ne ngamba kyekyo nga ndi ku interview emabega nno tuli kuku ne ngamba abannanga kayimba bakayimba ndieno. Abantu bwe yakola nabo collab they respected all and was their invitation to perform ku show. Bakwata obudde bajja mu budde apart from one person. Ndoza we are introducing an akayimba ka gospel. Yeah, look, and it's going to be a good song. It's a good no rule. Olaba nti yalutuwamu awo before nga si studio and it was good. Then nja kwagala nnyo the way they did Oluyimba lwa Lydia najja na chippinga in. Let me think they are doing a remix. The remix of that song cause nalaba nga atuddeko bulungi nnyo. So and bringing Lillian on stage nalaba nga edozira buli matching and those sino the gundi Lydia Jasmine gwe tubadde tumanyi nti yali abacking abayimbi yali akola biki yatugezezaako tulaga nti no eddoboozi lye dina weriri ddala omukazi yayimba. Lydia Jasmine yayimba ennyimba ze nga bwaziyimba ku CD bwe zasoundinga ku stage yakikola. Yajja mu ku stage ne ngamba kakajja kakutuke nga nana tulimbire wadde n'oluyimba nga nda bamwongera waggulu. Eba risky man nakalaba bakongera waggulu kati nga ye I know maintaining that smile oba atidde oba tatidde smile n'okubaako. Engeri gye nti height sawa sika concert nze mbivaamu tosobola kumpanika waggulu eyo era Lydia Jasmine oyinallo ebyaddala nze engeri gye nti okulinnya waggulu eyo sisobola kukikola ekya nakola buli kimu mu masannyalaze okugjako okulinnya omuti. Tugende maaso wamma nga tumaliriza Lydia Jasmine mwenna nga we yali concert audience oba kale enzi okujja abantu bali batya turn up yali etya percentage mmeka jojiwa. Abantu bajja ekifo ekyo kinene nnyo naye si kinene nnyo naye ate kisobola okulema ekyo ekifo ekyo kiraba si kye kisingayo obunene naye kigejjera ku bayimbi bangi nnyo tubalabe nga kigejja. Lydia Jasmine abantu bajja ne bamuwagira abantu bajja mu bungi ate Lydia Jasmine ayina njite culti ayina abantu baba bamwagala tebawogera nnyo tebavaayo nnyo be baana abawala abalungi nga baddugavu nga balina obubina. Nali ku layini ya Lydia Jasmine wabweru nga nakatuuka nga waliwo abaana ba dark skinned nga balina body shape ziri ezimalayo nga balungi nnyo nga bafaanana bulungi nnyo nga bangi mu layini bwe bati abawala bafaananira ddala Lydia Jasmine abeerabira mu kifaananyi ekyo. They have not been represented. Bwe baafuna Lydia Jasmine ye muntu waabwe nga bwolaba ku show ya Wininwaji ebyana bino bicabbe byaliyo nnyo. Wininwaji ye muntu waabwe abarepresentinga ati ne Lydia Jasmine abaana abo abashepinze bodo obulungi ennyo ba dark skinned girls mu Kampala wano. You are their picture. Yegwa abarepresentinga because nalaba nga bazze ne bataninga up okuwagira which was very beautiful. Nate naiza mu show ya Lydia Jasmine zane wendi bamvudde mawulire sisasula ordinary anti natuusa kiseera nga ndewo balabira ku TV oli mutuufu nga balabira ku TV nga ate bulijjo ku TV ennyimba bazala ku TV ebyeddala nga balabira ku TV nga abantu bangi abali mu ordinary balabira ku TV mukazi watulaga bafani banga bali mu ordinary bawanika bati naye ngera balabira ku TV. Abantu abakola ka setup akakaamataala ne control tebalina ngeri gye bayinza kikola muko ne kibeerako ewalala oba ne kibeera mu ngeri ng'abantu abo basobola okulaba because yes nga bali mu sides ne shares zibeera ku cricket over ogenda n'okitunuuliranga wakati awo we batera okukassa ate ngeno abantu bakyaliyo emabega tebalabirako ddala ate bibeera biwanvu nnyo waggulu eri simanyi bwe bayinza kukikwasaganya ababeera mu control.
Kiblockinga nnyo abantu bambi tebalaba tebafuna clear view of the stage. Ate nakyo nayagala era okupromota w'Ekivuulu yaganye kamera mu VVIP ndi wa mawulire naye tetwefuga okwewuunyisa akakantu akayamuka waggu ate si yakakolerako gundi testing oba kanaakola kati baayagala balaba no Kathe ne Shiba Kathe gwe bakolerako testing yabasooka oggwa mulabe Andi muna ayinza okugwirawo concert netabaayo ate jukira abaana bawula bonna abaazina bagwa anda ono yatandika gundi ekibiina kya naye tayagala nnyo kujjayo nti nno nti yabakulira baali bazinyi be obwana obwo busirenda bonna naye nga kyo kye tuba tusooka okumanya ekintu kiri kimu show teyali ya kizigo bino si bya muntu okwanika nkwawa ng'onnyogoga obisimanyi no enkeera walo muyina gye mwali eyo kyaggwa kitya wali mu UB40 wagenda UB1 bana UB1 waliwo show ebeera ku TV mbagiyita tusaasanya kale twasaasanya ziri tiketi mwasaasanya tiketi omanyi ebiseera bisinga nze ngenda ne mbagamba kati wakuba kunsaasanya gye mwasaasanya tiketi abantu ng'emabega tebaaliyo ng'ate tiketi mwagisaasanya okutuuka awo beerabira okujja I had my issues with this show before it started. Not because I work for a brand that is competing with the same brand, but there were some faults ze nalabamu. Nga promoter yenna wale you know be considering a show like that. It was supposed to be a VIP show. It was supposed to be a VIP show. Nga bolaba show ya Sauti Soul yaliko bano bagaya America abali bani abo. Was it Boys to Men? Yes. Nga bolaba show ya Boys to Men we yali. Sold out 2 days to their nga bakyalina gundi You know why it did that? Omanyi lwaki show ya kikola bwetyo sheyo baji branding nga VIP show from the beginning, from the word go. Okisegera kye nkugamba era ne ba performer abali ku sheyo they were the VIP kind of performers ku sheyo. Njagala oddeyo mabega otunulire shene ya UB40 ebadde efunye emiziziko mingi ekisookera ddala show basooka ne batulangira UB40 oluvannyuma ennyo UB40 ennyini neevaayo negamba eyo show si yaki si ya UB40 ya muntu atya era mulekerawo okulanga UB40 era mulanga omuntu omu ekyagaana okubeerawo ekitegeera kye nkugamba so nzirayo mu line up egenda okusupportinga sheno line up kwaliko Elijah Kitaka kwaliko Vampino kwaliko Bebe Cool kwaliko Wizomanizo okitegeera kye nkugamba waliwo ekika ky'abantu nga bw'obaleetera show ey'ekika kyabwe balina n'abayimbi babwe be baagala olaba. Imagine if that show was going on ng'ewerekeddwako Afrigo Band ng'ewerekeddwako Maddox Semanda Sematimba ng'ewerekeddwako Silver Kyagulanyi ng'ewerekeddwako abayimbi kwegamba bajja mu myaka egyo. I'm not disrespecting these other artists but I have a Maria Mundagire ne bajja bayimbe ba Misa Kisemakula. It was a VIP show nga yeetagako ne line up nga ya ki VIP okisegera kye nkugamba naye abantu ne bakola show kika kino ate ne bagiteekako abayimbi nga line up si ya ki VIP. Munansonyiwa nsaba mukkirize nti siri mu kuvuluga oba kujerega bayimbi bana batekebwa ku sheno but I really feel like nannyini show yandifunyemu nnyo singa yafuna abayimbi ba perform abawerekeddeko nga bali mu line ya muyimbi gwaleese oba okisegera kye nkugamba. So omuntu aliyo nga VIP ekisooka show yasooka n'agitunulira yagaana okuhappeninga luli okisegera kye nkugamba kitegeeza it is not credible. Bano ba uptown people bagalanye ebintu ebirimu credibility bw'atunulira ekintu nga tekiggwa kirasi yakyo evuye ebuzaabuza ng'akyesonyiwa ng'agenda n'ekiri klasi okisegera kye nkugamba. So awo ndabira ddala nga baayokya kiringanga abaategese Davido bw'otegeka Davido n'oteekako abayimbi ba performer n'okola line up n'ogamba kabako makanachi mbuuza ngamba bugambi mpukwa example n'okola line up yo n'ogamba okisegera n'okola line up yo n'ogamba nti ntaddeko kabako makanachi nova ku kabako makanachi n'ogamba ntaddeko Little Boss nova ku Little Boss n'ogamba nti ntaddeko Henry Mwanje n'ogamba ntaddeko Henry Mwanje okisegera. You need to do a show n'oteekako line up nge aligninga ne ba performer boolina ku show oba okisegera kye nkugamba. Naye kakati ono yakola show era simanyi kiki kigenda maaso naye omukulu oyo alibayi yali wakabi mu bintu bino naye ennaku zino show zasembyeyo okukola ebintu bitandise okugira sikitegeera kuba alibayi bino ebintu byonna abimanyi amazina ali muwadde amagezi oba Ali Campbell aganye gwe alibayi ziyimbawo omwana yagaana ne muta awe namugirako engalo
alina byakozesa. So omanyi muna ebintu bino ebiyitibwa crowd pooling oba mu marketing ekintu ekiyitibwa target audience kikulu. Buli wootagala mu target audience yo vuya. You knew your audience was VIP ate n'obaleetera abayimbi nga tebakwatagana n'audience yo. Okitegera kye nkugamba. So of course bebekulu yagwayo, bebekulu ye buli wamu agwawo as an artist. Okitegera naye line up yonna my brother Vampino musajja wa kabinyo but he's not the corporate kind of performer. Wizomanizo muyimbi wa kabinyo, he's not the corporate kind of performer. Goleta mu bantu yatukuba tune ye sibawuliro yo gimanyi nabono sibawuliro waliyo gwe naliyo paka sawa 3:10 Vampino yalinya ku stage amutane sound nevaako nempitamu noga tojja kumala budde wano. Sikumala budde nempulya nkoye already nali nasho gyenvaako already ku sawa 3 ashitegeera nga n'omuyimbi amuleseta nalinya ku stage waliwo etteekerigano omutukowa bagikuba leero live tesagira babagoba okukwata babakkiriza ne bakwata wano abasajja olwalinya ku stage bagoba bannamawuli mugende eri emabega eri kati nga balina bulenzi bw'ekitundu obwa koota tebalina kye bakwata in other words omuntu oba omugobye tegedde ensonga lwaki muzeyi teyakwata agenda ogira ati nga 50 ye temalaayo ng'ekoma wano oba 25 ye nga manya nga 24 ye nga temalaayo ekivu nakirindira ku TV saakiraba ne nga kati ekyaliko nze saatwala nakinonya ku TV ekivulu ekyo kiraba abantu abo babawoninga ne babagamba UB40 gye mulanga temulanga UB what? UB40 naye ne ku stage kwenyini kwaliko ekigambo UB what? UB40 kakati wobanga ddala oli mugezi omanyi ekigambo kye bayita lawsuit bwekambuwala oyina okwebereramu bannamawulire bano ba YouTuber basoko bajjewo bagende wala baleme kuleetera legal problems kisegeera kuba fena document twagiraba eyayogera negamba banaye temukkirizibwa kozesa linnya UB what naye linnya UB40 likozesebwa paka ku nkomerero paka okumalayo oba kisegeera kyekugamba so tasobola kubeera ku TV olw'ensonga eziri ligo fena ze twayitumanyi obulungi and it turned out the way it turned out. Sindikira concert form if you're not a partner tokkirizibwa ku sound video photography nga tokkirizibwa. I think it was one of the partners yali akitaddeyo nga ndoza kinalowooza nti yali ayagala kusigala nga yali in control. So I got in touch with Talent Africa. Nembabuuza then why are you giving us invitations to attend if we are not going to work? Kwanza already omukyala namugamba ne mugamba nze sikyali mu level ejjo okunyumirwa no nze mbanze kukola era we malo kukola nga nkola ki nga ntambulirawo nze sikyali mu level enyumirwa kivulu okitegeera so nangamba no sibwe kiri ekintu ekyo kyabaddewo ne tukijjawo kati simanyi lwaki ekipapula kifulumye nangamba send me the document nenjimuweereza nangamba disregard bino bintu twabijjo I do not know lwaki ate ekipapula kitambula so nenfuna ne phone calls okuva mu bamawulire ate tulaba ekipapula ekitambula ino mbagamba no I've talked to the guys ne bagamba guys disregard okumanya nti already bo bali ekipapula bali ready okiteeka mu nkola nti ate before yatuuka okugira ba acting ekipapula ali kampe yatuuka performing ba acting ekipapula kye baade batambuza so ne bagobawo abaana okitegeera ate nga bo bano bapatanazi baabo abalala Talent Africa yali tugambye kipapula nedda tekiri mu mateeka twatudde ne tukayana ne tugamba abantu baleke bakole tugende ku bye tutegeera tugende ku byokusande bye tutegeera bya Western Rhyme tugende ku byokusande ninako sindi ali lubuto tali lubuto mpakanye kuba kumacha waliwo ndoza wanda banga amazo performinga nodda nkugamba mazima na hugging Cindy for almost like 2 to 3 minutes nalisinye bino twana betwogerako but awo newe namutabwe nti yakwata ku lubuto wote wamulaba namugamba actually awe namugambira naye tudeko mu kajimu kwa kirabika she looked like ali lubuto nangamba naye kantu mwana ali myezi 8 ninjagala omubuuza ekibuuzo ekiddako oli wamuzaako kwemeka naye ninki reservingira but yangambi tali truth be told tali lubuto
ate talina nsonga lwaki aba yeegaana olubuto kuba lukula ludda mu maaso ate mufumbo ate nga performance eno guno mwezi ndowooza ali mu kuperforminga kuba ne next weekend agenda performing ejjinja so tosobola kwegaana okitegeera alina performance nyingi but ngambye wedda mpakana n'abaana kuva ku makya mu ofiisi mbagamba omukazi tali lubuto luganye okuvaako olubuto luganye ate walino yali atandise olucontaininga we baali bagendera mu bato kuba yali yeefuddeko ng'ayingidde gym naye ndowooza bato olwaggwa yakwatirawo chips chicken chaps biki kyakuli ekirimu amasavu ekikulu atambula nnyo kati okimanyi yavudde Juba okujja okuyimba yes okujjaawo ku performinga Juba najja ayimbe ku Roast and Rhyme nnyo ebivulu middwa nnyo banaisha eyo yansubye nabadde manyi ya wiiki eno weekend eno ebyaddala era nabadde yeewaka ewange nga ndi mu kulaba firimu ngenda okugira bwe nti Walugembe ngenda kuweereza intention to sue wetegeke omukulu bamuyita oteam Council oteam agenda queen boxinga Council oteam agenda queen boxing essaawa yonna asooke kalango ki wali okaabira nti banakusasula sente ate bakukozesa na recording voice okulaga ebyo biveeko ensonga eziri mu kooti tebazoogerako otansindikira kuba otandise okuvoola brandi Walugembe ngenda kuweereza intention to sue nsaba weetegeke era looyawo tu address ye agikuwere wano otyo tubadde tukyali ku gundi yeerabiralabira naye gwennoyo so nze munayi nali manyi concert eba Roast and Rhyme eriyo weekend eno nali manyi eriyo weekend eno unfortunately nensubwa nali njagala okulaba ku King Mike oyo ndudde okumulaba nali njagala mulabeko mu setup eri organized nga performinga mu setup eri very organized kuba ebiyimba byabirina ate kakati ogamba nti mu setup eri organized era wali akateebulizaayo kati jjukira double black yali emukubira kati double black band ya Swangs bo kye baakoze mu rehearsals kye batambula nakyo kati mu kwagala okutambula nakyo Mike ayagala okwogerako ayogera ebigambo byembu simanyi nja kubeera nga mbeera performinga ku zisho ennene bweziti kati olwo ntandise kati bo bali ako tebakalina kali bo basigala bakuba endongo waba abantu bakuba endongo double black mu respecting abantu njagala kwogerako n'abantu bake kati bo ekyo ndowooza mu kusooka tekyagirawo mu matu gawe double black ambagambye eki ningamba ye ne butokback abo bulizaayo paka tokback buba matu bulizaayo abaliza bagambye mwefuge oyagala ekigambo mu setup eri organized ate nenkajjukira twayabaga I really wanted to watch that show. Nali njagala ndabe ku CD. But it was nice. Simanye bintu lwaki byatambula bwe. Katulinde tulabe je kinaggwereyo. Aweriwa. Ne abana nga bali banje. Kulageko. Nze naliyo kulageko. Nga kimala wabane Kampala wano. Mwalimu n'abatalina kizibu. Ebifaananyi oba bannamawulire mwe mwagala ebyonoonese. Nalaba obwana nalimbo sizeemu mukama wange wakuba abutya obunyalwanda obulongo bwajja ne bucyankalanya ekifo. Allah! Bangamba twasomera wano ne tufulumamu ne tukomawo katono. Konzo, bwe mukomawo musulawo. Tetulina wa kusula twagala kufuna tusula. Nalimbo sigamu mukama wange. Masembe nakola atya? Buza. Kale yanteke mwezanga ombuzebuze. Kutula tugende. Njanteke wenteka nga ndi sure bebe yatugamba take sente wolaba. Yatumye interview yo. The show was good. Nga ojimanyi nti abana bakeera by sawa mwenda ekifo kiba kitandise okufloodinga. Stage bagikyusa bagijja wano waggulu koza abantu bakiryanga eri wansi. Ati ne babeera nga ntwalaba naye ate kati jukira wobeere n'oyimya waggulu oba olusobola okulaba wansi. So yasembayo nayo yali wansi awo. Stage bagenze bagikyusa we bati. Naye we had all the best performances. Nga omanyi nti waliwo ebiteebulizaayo. Viper Ranking didn't perform to his best. Si Viper Ranking gwe mmanyi. Yatuuka n'ayagala atukakase nti akuba nnyo mu Jamaica, akuba nnyo freestyle, ndowooza n'ava ku routine gye baali bakoze. N'agamba ate katugule katubasomere ate katukole ki okitegeera.
Viper Ranking is a very, very talented artist. Oloza chechi kyalemeseza Viper Ranking okuva mu kisusunku kye mwali kwegamba ablossominge kiki ekimulemeseza okublossominga nga nze ngenda kulowoozaayo one factor. Every time lwobeera n'owulira nti olina talent n'oyagala gwe omuntu outshining talent yo nga to performing at your best yotegedo performing naye nga buli kaseera oza nze ndi wakabi ekyo kintu okitegeera okwemanya nti oli wakabi otunyumiza nti oli wakabi. Kati ngenda kugamba if ngenda kuwa like the example ya Cindy, if they didn't Cindy, Lillian ne Jack, if they didn't go through Steve Ginny's mentorship, those nabo talents zawe nizo gabazani basasa kubuza nze nayogera koko kati nga olaba abana ba Rafiki tubalabye guno maka nga gugwako, but they have been under Steve's custody for 2 years. Nga they're not going anywhere, nga they're just in gone. Kati nkisuubira nti ne bano bakiyitamu okitegeera. Yes, oli talented oli wiki, but kati bana kati Viper Ranking yereese atukubye talent ye toyina kyongamba nereese talent yange nze njina nze nezudde okitegeera. Kati ngera kwa Cindy yezulanga ina talent, Steve Gin namugamba tojja jinkuba ddayo osome, namuzayo ddayo osome, then later ngalaba time etuse yike nyina amunoonya okitegeera kye kugamba. So kati ndowooza bano kye kimu ku ebyo kati ate ne bagenda bafuna abantu ababakwatako nga they are not professional in handling talents okitegeera. Kati nga ye talent ye yagitolanga bayagala kuba mmanyi yaliko mu bantu, kati gaiba bantu bangamba yawulire ebweru bane mawulire nga bamunoonya tebamulaba okitegeera. Awo ennyumba gundi gye yasulanga mu Donzera mwe basulanga ne big guy. Na concert omwaka guno ensonga lwaki mbadde nkubuuza ekibuuzo ekyo. Yawansana kayimba ka Cindy aka full package naye baalukolera Kenya okola production zazitwala nkubuuza ekibuuzo ekyo. Viper Ranking alina concert omwaka guno. Akati ebintu ebyo alina bitunuulira right now waba alina concert ng'akimanyi nti ayagala akola ekintu gundi tatuuka n'ayagala okulaga nti nze ndi talented nnyo n'ava ku script egyateekeddwa okutambulako. Bwe babeera mu rehearsals kinnyumira nnyo nti bakola the right thing. I don't know oba wajja ku stage waliwo ekimu ate n'ava ku script oba kiba kiki nabadde n'omuntu omu n'amugamba oli wakabi namwana nengamba naye mwana era ddala Viper wakabi nabadde nvawo ne mugamba toli wakabi tolina kye wakoze yongera okole kuba nalabye nga ffenna twabadde nga wakabi ebyaddala naye buli muyimbi w'omugamba oli wakabi mu maaso ge addiriza. Kati ate waliwo batuwadde ka surprise act bamuwaddemu ka 1 minute fame kati ate ye n'akola kyateekeddwa okukola yabadde Makdi Aban n'alaga abantu kikyalinawo and it was perfect okitegeera. Abakuba wampodo kanzine oyo mwana Ragamuffin mubi nnyo okitegeera nti yagikozeseza chance. I've always wanted to see both of them on one stage, on one cypher nga bakuba freestyle session yemu babiri. Ono yavudde yali afumbiddwa ebweru yavudde mu bufumbo. Yes. Nsobira jja kibakolera kozi namulabya atandise oba pulling obasika ate nga like every time when ropes ezikupulling was well respect. I think there is something sort of kuvamu something good nga wolaba nti twalabanga ezo gundi all star gundi songs yakolanga nga already guy bamutya alina sente ali respected nga already balina okukola ekintu kye era nakati bwobazi kuwozuliranga empya okitegeera. Kati nalabye ate nga sizamani nezimu yazibeerangamu so kati nalabye sizamani kyatandise okukola nga it's really a good job. N'abakulu batandise okugenda nalabye Dax Katero yagenzeeyo nalabye Zizabafana yagenzeeyo naye nga te ye kye yasooka okukola kwata kuba n'abaana bemutunuulidde okutunuuliza n'abayita ate nga ne abadocumentinga okulaba nti ensi balaba. I think it will be something different. Nga tumaliriza okumaliriza nga tumaliriza sheno kale tumaze oba tuyagala agimaliriza ati nga tumaliriza tukomekeze dda ku kino gy'otabadde gy'omanyi kale gwe ku Lwomukago ojja ku Sunday eno ojja kugendayo neffe twavuddeyo ku Sunday ku Roast and Rhyme. It's okay. Nze gwe wadde nkumalirize bulungi naye ate tutandise kunkuba kale tumaze
entanda zikuze awo tuuse tumaliriza sho musibe bulungi mweraba Walugembe ndeka yakasabudde baba bataddemu egundi bataddemu wuzi okuteeka muwuzi lwaki basabiza wuzi kati ogenda bonga okajja ogere ku byatuleese wano olwaleero tumaliza oli yajja Walugembe weetegeke nagugambye mpa gundi ya adresi ya looyawo amagezi ndera si magezi ate ne Radiant yalese gundi bwano gye bafuuyiramu tompa das tompa magezi go sigaagala weetegeke ngenda kusuwinga mpa adresi yo okimanyi bulijjo olina omutwe omutono naye bw'oba n'enviri omutwe guba munene okimanyi nti no ekisibo kitandika next week Monday kirinako obuzibu ekisiibo nze siri musiraamu okitegedde nze siri musiraamu ekisiibo nkirinako obuzibu tojafuna boleekana nabo ffe tuli basiraamu amaze envudde wano mbatadde sijja kubeera na kino kisajja